tumanyi nti nno Abanyarwanda si balungi mu kukuuma information. Abanyarwanda kyova olaba ne mu buwanga bwabwe tebalina bijja kubaziika bantu. Information ebakwatako teri documented. Yes, Abanyarwanda wofiira we bakuleka ne beeyongerayo. Beetoloola tebalina bijja. Are you sure of that? Nze akikubuulira kino nti Abanyarwanda culture yaabwe tedocumenting. Culture ya Buganda eri documented to over 200-400 years ago. Eyaffe abazungu bagezezaako gisuula ate nga basanga abantu baffe si bayivu baalemererwa. Museveni ne Kagame mugenda ne Salim Saleh mugenda kulemererwa okudestroyinga culture ya Buganda. Babeera e Rwanda bakugamba Kagame yabaninga tribes eziri e Rwanda. Kagame yagoba tribes nti tojja ku identifyinga nga Mutuusi nga Muhutu. Kyova olaba ekyobuhutu kye balabanga ekibi bakiteeka ku Baganda. Kubanga e Rwanda currently tosobola kugamba nti ndi Muhutu ndi Mutuusi, ekyo yakibaninga. Kubanga bamanyi munisipalifu nti Abahutu babi nnyo. Bwe bamanyi ng'Abatuusi wadde baalumba Abahutu mu nsi yaabwe ne bagamba nti kaakati tukyataakinga ku Baganda. Kimanyi nga kitambulira ku Baganda bakiyita kibi bakiyita kikwa era ne bafunira awanda ye n'agamba Omuhutu ono n'awanda ebbali. Bamanyi nnyo okuwandawanda. Kyova olaba balina obusungu obw'ettumbiizi. Soko muze bangamba bituufu Abanyarwanda tebalina bijja mbadde sikimanyi ekyo. Abanyarwanda tebalina bijja. Kugamba Abanyarwanda nze mbategeera bulungi nnyo kubanga mbakozeeko research. Ate ne Kagame oyo engeri gy'akulidde Uganda, Kagame tribes z'emu Uganda zonna azimanyi. Kagame buli tribe mu Uganda agimanyi n'ennono zaffe azimanyi kubanga yajja wa myaka ena. Yajja wa myaka ena mu Uganda awo mu early 60s. Mu 56, in between 1956 and 1960 weyajjira Uganda nga wa myaka ena. Kagame time gy'abadde Uganda amanyi Uganda era n'Oluganda alwogera. Kyova olaba bwe tunaamusaliramu obuntu buno ajja bufuna. Naye message yange eri Kagame eriemu ndowooza nja kugimuyisizaawo mu lulimi Oluganda kubanga alutegeera. Oba Oluzungu abaana be n'abamwetoolodde bwe bategeera. Kano kankayisawo mu Luzungu Kagame mujja kukamusaliramu mukamutuuseeko. Regardless the kind of blackmail and the deep-rooted hatred Kagame you have towards Baganda people as a tribe in Uganda, you are casting stones. Kagame, you are casting stones. Our history and heritage is written and can never be erased by anybody. We are a civilized group of people, and we don't have any history of genocide or hatred. In your country, you have the history of genocide because you witnessed the first genocide in Rwanda, and then you came to Uganda, created a genocide in Royal Triangle. You and Museveni, you created a genocide that you do not even want to remember Museveni as a person in Uganda. Kagame, you went and created a genocide in Rwanda and killed many Tutsi people to win their trust in you. Even Regema, who fought for you, who fought the war. Regema won the war, and the fact after he won the war in Rwanda, Kagame, you sent a messenger to guarantee and confirm that indeed Gisa was dead. At Kagitumba. Remember at Kagitumba, the word Kagitumba, even some of this history, educated Rwandese know about it. The messenger Kagame sent to confirm the death of Gisa, Regima, because Regima had refused the plans, the evil plans they had about the people of Uganda. Regima also had been in the refugee camps. He didn't want the bad motives by Kagame and Museveni. Both Regima and Nyakairima. Nyakairima was the best man on Kagame's wedding. So Nyakairima refusing their plans in internal affairs. That's why they also eliminated him. So the people that killed Regima Gisa, Rwandans should know, was masterminded by Kagame. And Rwandans also need to know
Rwandans also need to know that the genocide in Rwanda was a work of Kagame after he had shed blood in Uganda at a rail triangle. This is why he has put up Okwibuka to keep that pain in your heart so that you look at him as a god. You build a legacy around him, and he's stealing across the region, the Great Lakes region, to enhance you, to develop Rwanda. But Kagame, you're casting stones. That is your message. That is the message. Mwami Lumbuye kanzile ku Luganda wetwogereramu akuba n'akasaliramu Kagame. Naye ndi munnyamivu nnyo nti sinaba kulaba kiwandiiko kyonna kiva Mmengo kyogera ku bintu bino byatadde ku Buganda. Ekyo nakyo kinnuma ku mutima. Naye kyenjagala okuwa obubaka abakulu baffe ab'Emmengo nti kirabika tebalina policies and priorities Emmengo. Tebalina policies kubatambulira kuyamba bannayuganda. Mwami Mayiga, you lack policy, feasible policies that are developmental for the people of Uganda, and this is so sad. Kubanga bw'ogamba nti policy ezo ziri mu kukola kaabuyonjo nga tovuddeeyo kuva wawulidde ku statements ez'Abaganda okubalebolinga behind the issues of genocide, n'otobaako ky'oyogera ate nga facts zino ozimanyi. Kibi nnyo. Kyekyo kye mbagamba nti nno Abannayuganda obubaka bwa Pulezidenti bwe yatugamba nti baana mmwe Abaganda teri agenda kubalwanirira okuggyako mmwe mugenda okwerwanirira. Bwe tunaatuula ne tusirika teri agenda kutulwanirira okuggyako ffe bennyini bwe tulina okwerwanirira. Kino ekibinja kya M23 kye baakuliyetinga kizze ki evolvinga over the years. Wangisebo? Genda maaso. Mwasuze mutya mwenna mikwano gyange abali kuyogera Update TV. Mwebale eyo gye mukakalabya gye mututuusaako engalo kansube nti ebintu bitambula bulungi. Eno mu Uganda ewaffe obudde bwa kinnyikaggobe akakuba akakedde kuwandagirira okuggyako eyewammwe simanyi yonna yonna mu nsonda z'eggwanga ly'osinzira okuba ng'otuninze Update TV okola kyamaanyi nnyo. Abali ku kyeyo abali mu ddungu mbalamusizzaako nnyo mwebali kwekuumira ku mayingo gano. Nabagambye kuva ggulo nti amawanga gano asatu gagenda mu maaso n'okulwanyisa omuntu omu, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga mukyalwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo bannayuganda kye mbadde munnekkaanya banyemuzze mu comment section, mutaddeyo comment zammwe ezisoma nziraba mugamba Rwanda is not a tribe in Uganda era tebagenda mu maaso nakutwesibako. Tuyina ennono zaffe concepts ezitutwala ffe nga bannayuganda n'Abanyarwanda nabo bayina ezaabwe. Kakati nno gw'oba okyalimu ebi, Rwanda yasiisidde dda mu Uganda era nga n'ekigendererwa kyakukola kyakusaanyawo Buganda. Kabaka yasiimye n'atwala okuwaaba kwe mu kkooti era ng'emisango gino gye yagenze okuwaabayo gikwatagana ku bya ttaka. Jjukira ebyo byonna ebitundu Nakaseke Nakasongola byowulira bye bagobamu ababaka nga gavumenti eyagala yeefunza ebifo ebyo waakiri n'omubaka abeere ng'ava ku sayidi ya gavumenti. Missoni eriyo yakubba ttaka. Kati bwe babba ettaka lino balireetako abasenze nga basinga bonna bava mu Rwanda ne basiisiira mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyo njagala nkikutegeeze oba obadde tokimanyi. Nakugamba w'otunula ministries ezimu zonna zijjuddemu Banyarwanda. Kati Museveni kyakola addira bannayuganda n'ababuuza emirimu ne bawaŋŋawuka ne bagenda mu Bulaaya ne batandika okuba ebyeyo. Kati oyinza okwesanga ng'emirimu gyonna egiri wano mu Uganda gikolebwa Banyarwanda. Buli aguladiweetinga e Rwanda nga bamusindika ng'ajja afuna omulimu. Kiringa ekikolwa ekikulaga nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala kwenywereza mu buyinza naye si we kiri. Kikolwa ekikulaga nti nno Uganda yandiwambibwa ssaawa yonna. Weng'oli eyo osirise otudde osiisidde, Uganda yandiwambibwa kubanga bwe tunuulira buli kimu ekigenda mu maaso, tunuulira ministries ez'enjawulo, tunuulira ebitongole ebikuumaddembe,
bw'otunuulira education system kati bakyusiza ne education system olw'okubanga Janet Kataha Museveni yagikulira batandise okulangirira district ezaali tezisobola wadde kukwata kifo kya kusatu ze zimu kugenda mu maaso n'okukulembera amasomero ago. Gulowooza ki kino kikolebwa? Balina kibateekateeka mu maaso. So bino ebintu bino obiwuliranga leka obijjako amaaso bifokasingeko, lowooza newankubadde tolowooza, kubanga bangi muvaayo mu comment section, muvaayo ku social media ne muteekayo endowooza yammwe gye mulowooza nga mmwe. Naye ekyamazima nabagamba nti ekkubo ly'amazima terissibwa mu musanvu. Bino bituuka ekiseera ne byolesebwa ne byeraga bwatu. Ate buli muntu ajja kufeesinga ku kunyigirizibwa kuno, ajja kuloza kunyigiriza kuno okwa gavumenti yaffe eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati ekigenda mu maaso, Paul Kagame olwamugobye mu DRC ng'alaba ebya DRC bigaanye, najjaana ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni balawo basobola okuba nga bawadaawadako basigale nga balwana ne bigaana. Mwami Yoweri Kaguta Museveni namugaana edda nze sigenda kubaakinga kisigalemu bwomu. Abasajja kye baleese kiralamuko ekijja si muntu. Kaakati Paul Kagame ye kye yakoze kwe kutandika naye olwo nodduse nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga mugamba nkubuulire abayeekera bano bwe yabaleeta era ebadde pulojekiti yo. Tuze tubagambe entakera nti bano ababiri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame kye bayita M23 Rebels pulojekiti yaabwe bagifunirako ssente, era ssente nnyingi ezibadde zifujjirira mu lutalo luno olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Okuwa ekyokulabirako, Trump we yali akola ddiiru ne Felix Tshisekedi ow'e Kinshasa omukulembeze w'eggwanga erya DRC. Mu kugabana kwa ssente kuno bamukola ddiiru, Rwanda yalimu. Oza Rwanda aki yalimu. Zezo ssente ze batagetinga nti wali kikolebwa nga gana amawanga tegaganyuddwamu nti DRC yokka efunemu kubanga eri bataddeyo olutalo. Kati okuteekawo ebintu okubeera soft balina okukwatagana bano nabo ne babaako ke babawa ddiiru ne zitandikawo ne zitambula bulungi mu Democratic Republic of Congo. Webiti ebyobufuzi we buli. Kati ukimaze obbalinnya mu vi buli muntu atandise obyewakana sinza akulira abayeekera bano aba M23 bagamba Paul Kagame gwaba backinga. Paul Kagame agamba nedda abantu abo batandikira mu Uganda. Tayagala kukyatula nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yazza atondawo obubinja buno, wabula akiyisa wala agamba bali originated mu Uganda era mwe baava. Okategedde akantu ako tebaagala kikubawo omulundi gumu. Kati buli muntu adde yeebuuza abayeekera bano aba M23 baawa. Kati njagala nkwewiino ku mmeeza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ajja kikyewakana enfunda nnyingi eziwera nti era tamanyi mayitire g'abayeekera bano aba M23 abatigomya gavumenti ya Felix Tshisekedi. Wabula jojjuzi Wile Ngoma bwe baamusse waliyo n'omukulembeze omulala w'abayeekera eyattiddwa eyafunye ebisago. Newankubadde gavumenti egamba nti ono abadde amaze akaseera akawanvu ng'ali ku bujjanjabi, naye amawulire galaga nti ono ebisago yabifuniddewa wali eri we battidde Wile Ngoma. Kakati ono Ssaabayeekera omukulembeze w'akabinja ka M23 kigambibwa abadde ajjanjabibwa mu ggwanga Uganda era mwe yafiiridde. Awo kaba kabonero akakulaga ki nti enkolagana ebadde ya muggungu wakati wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'abayeekera bano aba M23. Badde bagenda mu maaso n'okudiployinga amagye nga bagamba nti balwanyisa bubinja buno obw'aba M23 bukoze nnyo emivuyo si mu DRC mokka wabula ne mu Uganda ng'olutalo we lugenda mu maaso. Naye nga teri lutalo, bano bennyini balwanagana na bokka na bokka, beeseetinga na bokka na bokka basobole okufuna obuyambi okuva mu mawanga ag'ebunaayira. Oyo wiino ku mmeeza. Kati batandise okwerumiriza buli omu ajja indirect alinga alaga banne nga akazito mukanteereddeko bwereere. Munteereddeko akazito ka bwereere afujjirira olutalo luno yimugundi nawo naba ye gundi. Naffe mumanyina bulungi nnyo gye baava. Weewaawo Felix Tshisekedi omukulembeze wa DRC yagamba
kimanyi bulungi abayeekera bano sigamba nti bonna baava mu Rwanda, wabula abamu bannansi b'eggwanga erya DRC abeegatta kabinja kano olw'omusimbi oguwabwebwa bayingiramu nga bamashinali era ky'oba olaba Flex